jurisdiction. The provision has been interpreted. The other side insisted that your worship, time is up. You don't have the jurisdiction. But I was already. Even if the two above don't have, even the ones below. They are waiting for you. We've entered without a supervisor. This one is just Let the room is different. The room is very small. Space is very small. You know to them. There is even this one here. There are very many without seats. How many are there? 7. This one, the seal here is broken. Which one? What about that one there? This one is broken. This one is broken. That is the 7th. The last one is the 8th. Up there? Yes. You take pictures and Is the other one up? Yes, they're supposed to be like that. Yeah. Isn't the other one up? I cannot. Some boxes have no seals. And others were tempered with. In such circumstances, you are under the breakout cannot proceed because the integrity of the boxes were compromised. It's my humble submission, Your Worship. Ennyo balooyazi bange abakoze kyonna ekisoboka okulaba tutuwangula omusango guno. Twawangula akalulu mwalaali, abantu baatuwa akalulu n'omutima gumu, naye babadde baagala kakupakupanya nga bagamba nti obululu obwali obufu bwali bwa Serubula, naye nga tukimanyi bulungi nti abalonzi be basalawo nti akakalulu ka ssenteza, kano ka gundi, ako kafu. So kitegeeza sibbanga ku kalulu wadde n'akamu, era obululu bwe nafuna nabufuna mwalaali. Ngenda kubaweereza nammwe mwejjuse lwaki mwandwisaawo. Tuli wano ku kooti, kooti era etudde wano ku Electoral Commission Offices e Buyikwe. Omusango gwe twateekayo nga twemulugunya nti embala y'obululu teyali ntuufu. Kye tufunye mu kooti ffe tuli bawanguzi lwa nsonga omulamuzi tayogedde nti no tewali grounds za recount. Grounds zibaddewo era nga ntuufu nnyo okusinza ku ruling gye yakoze.
naye n'ateekawo condition era nga mu mateeka bwe kibeera nti boxes zitekwa okuba nga tezikwatibwangako. Baganda baffe aba electoral commission baali mu kukuuma boxes zino era tuzisanze ng'ezimu zaali tampered with. Era omulamuzi mu nkola eyaffe kubanga twalaze grounds zonna eziraga nti waliwo okubalibwa obululu okuteekwa okubeerawo era n'omulamuzi nakkiriza